Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mukazi gwe toliba na mirembe mu nsi kino nkulayirira. Ekisookera ddala omusajja takwagala ngako. Kyo gututuzo okimanyidde kwa. Nkimanyi. Olabina bintu tugende. Alindako. No twenda kugerera musajja. Alibayo. Ayinza okuba kati agamba nti sikuwagala naye nga. Problemu ya mama Fudamanti buli omu mumanyi. Gaguzani Suna Beni. Kati bwe tujja kulino wa Suna Beni. Yes. Kakati ekitegeeza nti kuli waliwani Suna Beni. Ocheba nti tewaliwo kamoga wakomerawo kutunda kuba already yali yaliguza da Suna Beni. Nino kati ya Suna Beni. Yes. Nino ya Suna Beni. Kati ekitegeeza wateekwa okuba either nga waliwo mediation between Suna Beni ne Namboyo nti nteekaako kuki. Kati ffe ekyo tetukiwakanya ne tuddewo ku kiri kye yatugamba nti yagendanga ne basasula ettaka bameka babiri. Kati twagala tukyuseemu statement tugambe nti namala nentegeragana ne Suna Beni. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbalamusaako ate n'okubeera nga mbaniriza ku Beyond the Newsroom kwotika Next Edition TV. Nze Deni agenda maaso n'okuba nga nkutuusaako ensonga ez'enjawulo ku mukutu guno ate ku kadde nga kano. Ndi ne MC Meya era ensonga mpitirivu ze tugenda okubeera nga twogerako naye wabula tugenza okubeera nga tutuuka ku mpewo akadde kano nga ensonga ya Mary Namboyo ne Suna Beni eyongedde ogenda maaso n'okubeera nga ekwata wansi ne waggulu sinakindi oba okukwata akati nga Meya agamba sijja kuzikiza equity for men tuli Suna Beni alina okubeera nga oba oliyawo afuna obwenkanya oba Namboyo bw'abanga yali mu layini entuufu n'amazima era naye akola eki afuneyo obwenkanya. So n'ensonga endala nnyingi ezeetoolodde emabega waazo waliwo zi intention to sue ne ebipapula bya kooti ebiwerako ku sides ez'enjawulo ate kati agazze nti kituufu mbu omwana wa Namboyo mbusi wa Suna alina kitaawe omulala n'ebintu ebiringa ebyo ebyefaananyirizako bwe bityo. Meyo ogamba oti bulungi ogamba otya muganda wange nsubira oli bulungi alhamdulillah. Balamusizaako nyuma ina abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Beyond the Newsroom n'omukutu gwa Next Edition TV. Nze Frank Asiri aka MC Meya ate era Deni we bali kwongera ku nkyazi omulundi omulala. Kale Haji Ali oli bulungi? Ndi bulungi sina tabbu. Ebbugumu lyeringi badde mmanyi we natuukira wano natuuka baŋŋamba waayi kirira wansi ku CPS kati ffe nakyera kankikutangaze kati ffe tetuli ba poliisi ffe ku level kwe tutuse tetukyali ba poliisi mbwe ejje kukwate ffe batuwandiikira batutwala direct mu kooti kubanga ogwo si criminal ekitegedde tugenda mu civil. Hakati oyina kumpandiikira ne bansanctioninga ne bampita mu kooti ne netwala notandika okwetottolako kati ku bigambo byo naye ebyo si kyekikulu kubanga kimanyi tekisobokera na kubaawo wano mu Uganda oli agenda defamation bagenda okukuggulako oli aba ategedde nti olabika tolina bujulizi oba omwogerako kalebule but ffe kyetugezaako okukola ono si kalebule ate ekyokubiri nina rights zange okusinziira ku Equity for Men ng'ekitongole kiri registered okubanga nsobola okubanga nkolanga activist of course okubanga njogera ku nsonga naddala ezo zendaba ku muntu eyandibadde yeetaaga justice kyeyandibadde oluusi akola ki ayogera era nga bwe tubagamba we amplifying men's voice ffe tugatta ddoboozi lyaffe kwaga amaloboozi amatono ag'abaami agatatuuka wala ffe ne tugongerayo okugatuusa waggulu so tetugenda tunulira Suna Beni ng'ebintu bimutagalako mukubanga tasobola kwerwana kati ne tusirika ebbanga lyonna muganda wange ebintu bibaddewo abaami nga banyigirizibwa nga teri abalwanirira olwaira okukwata ku mukyala just akantu akakamulabe ebibiina by'abakyala bigenda okuyimirira naye gwe bagambye nti ekitonde ky'omusajja kyo tekizaalibwa
bana yo kizaalibwa olwaleero teri muntu asinga kwagala kitonde kikyala nga musajja nti olwaleero obulumi boyitamu ku maama wo ate ne sister wo tabuyitamu tugoblikadde nobwofuna 15,000 lowooza kuweereza ku mukadde wo maama naye mu sister we yali mu bufumbo ali contented kyova olaba nti teri muntu percentage yonna esinga teri basinze kulabirira abakadde baffe abakyala nga basajja aye omusajja ku maama ayogerwako omwana omulenzi oyogera ku maama we naye kati ebyo byonna tebabiraba bana aboolwaleero batugamba nti tombuulira musajja but anyway ffe tugezaako okuleeta nga bwe twali wano wankyazangako ku nsonga za Ajali ne Nakisuyi nakugamba ffe kyaffe tukwata red flags moyaze kubanga olejja kwebuuza naga nti lwaki tova mu nsonga z'omuntu of course oli yajja mu mawulire bw'ojja mu mawulire oba otadde kyetwandiyise public debate teri between you alone kyova olaba ne mu apps zonna bateekako comment like share ne favorite add to favorite ntegerekese bulungi kitegeeza nti buli nsonga yonna gy'oleeta kasito giteeka ku media settings zonna nozita ne zibeera public oba otuwadde stinch oli asobola okwogera video nogistickinga nogiwakanya oba nogisekendinga osobola ogamba kanjiduating okugyongerayo nti olaba ye wakomye tewammala kanjongerayo nange oli waddembe gwe omulala okuddamu okuwakanya byayogedde ng'okutte ekifaananyi ekyo ba video gyakoze ekigwe n'ogiwuliriza ne noddamu n'okola ki n'ogyanalyzinga oli waddembe okukomentinga ng'owabula oba ng'ovuma eriyo n'abavuma togenda muwakanya kubanga ye okusa ku byayogedde agoyadde obadde olabanga ebirimu amagezi ye alabye nga bya kisiru kyovala mu comment section bw'ogamba replyinga abakuvuma oyinza obutamalaako okategedde gwe teekayo ebirala birekere Katonda yamanya abanategeera bategeera abatategeera bakole ki omulala nagamaze kandayikinga omulala naga akansharinge njongereyo wa munnange omulala kye tuyita public debate nti oba otaddewo kyetwandise public debate kyotasobola kwewala open conversation osuubira feedback ate nawe ogenda oteeka kyova olaba nti buli omala okupostinga bwe wayitayo dakiika 2 oyagala oddeyo olabe kakoze katya buli omala okupostinga oddeyo olabe kikoze kitya kyembadde mpisawo kiyiseewo kakati ffe twayita nnambwayo mawulire ye yajja mawulire njagala kutegeeza nti n'omusango guno gwe twogerako kigambibwa nti guli mu kooti naye sayidi ya Suna Ben tevangayo nakukyogera ebali tekyogerangako bambi bamaze kutendewalirwa kuba ye nnambwayo yatandika dde okukyogera nga buli akago konna akateeka mawulire ekibalwa nateeka buli kimu kyonna si ffe twayita nnambwa yajje mawulire so bwe yajja mu public yatukoola ffenna ba social media users ffenna yatuyita ba activist abalwanirira eddembe kyovala abantu social media togitwala for granted tine police netongo byokwenda bonna ojja nosanga nti bu clips ate babujja ku internet kubaga ne batanga twalabika clip bwe kati wano mutunoonyeza omuntu ngono tinaffe tutandikira ku ebyo byoyogedde ko tutandika okureasoningira then gwoli waddemu okuva nawe no clearinga air otugambye nti munne mwagula mwenna n'omusajja ebyapa sibe guli nti era mwagala musasula mwenna ebyapa bigenza ofuluma olwaleero ne transfers nga ziraga nti ate tewaliwo olabikira transfers ezizo ziraga nti ziri complicated jagala kukulagako ko wano kubanga zizenyina zizino bakulaga bwe bati Musuna Ben takali yasookerako ddala lyali manyaga plot number lirukaga 2 Busiro binasa 35 block number then plot number lukaga 2 na Jemba Amina ye mukyala wa Kamoga oba ye secretary weera awo ntika onagena mu company ya Kamoga aloza yegendo muguza mutaka ono yaligira ono yabeera vendor abeera waggulu yabeera waggulu then ono we wansi bamita purchaser ntegerekese bulungi bamita purchaser era kyovola abantu purchaser Yesuna Ben wano yagula era yawo wasayininga then vendor yono najjembe era yasayininga wano katuchegedde ne tugamba nti yaliko enkana ne baga akabakyuseemu oketegedde ne tugenda kulino katono nnyo lino eri polkato kuli ennyumba olwalero plot number eri 759 Busiro era nalyo yeno katokuli ennyumba bakulaga olo Kamoga Muhammad ye vendor yuno wano then bwe twandise purchaser Yesuna Ben yali wano yeno original kati tugende ku Suna Ben walabikira ne nnambo ayo we wano
kati Suna Ben walabika n'ennambo ayo katandike tuwakwata ensobi zitya kitegeeza ono ye vendor Suna katolo yatunda okategedde toyina wala nejjukiro lyagambye nina receipts twaga ntusasulanga ffenna era ekyapa tukiriko bameka kitegeeza tuba tusuubira okulaba nga Kamoga yali wano nga no wansi waliwo Suna Ben n'ennambo ayo nga bapachesa ntegerekesa oba kakati bakulaga nti Suna Ben yenna nnyini ettaka ate alyeguzizza again here ono yatunda n'alyeguza wano ku Suna Ben and nambwayo kategerekesa bulungi Suna Ben yuno wano yeguzizza ettaka ono ye vendor amaze ne yeguza ettaka wano erirye katire n'ennambwayo eno ye transfer obigattagatta transfer linzo okujja mu ye yekka najja n'agattako omuntu owokubiri ne baba bameka babiri okategedde naye nga jjukira oli mukutugamba kati bitandika okukyuka bitya mukutugamba yatugamba nti bagenda babiri ne bakola transfer Kamoga yabakola transfer bameka era yaliwo kati receipt zolina nkujira receipts zolina era nakyo kankikutegeeze nambo ateekeddwa okuba nga receipts zalina zisoma Suna Ben ndikitegeeze ettaka lyasasulanga aligula yagendanga n'aliwa Suna Ben sente yaziwanga Suna Ben kyetugambye nti vendor soko lindeko meya tugende mpola kuwali ewasooka Suna Ben Kamoga akola atya amuguza nga aliko yekka kati we batuuka akaseera Suna Ben ajja abeerako n'ennambwayo batuuka akaseera ku kino empya kinnyonnyole bulungi ekyas eri esooka nga tujjeeko eri gye baagula wansi ne bajja ne babawa waneeno waggulu kuba erya wansi lyaliko enkayana kuba sagala tugende mu story za Kamoga nga bwe yabadde ne babawa lino tofaayo tudde ku lino eno Kamoga aguzaani Suna Ben kati bwe tujja ku lino owa Suna Ben yes kaakati ekitegeeza nti kuli waliwani Suna Ben okyeba nti tewaliwo Kamoga wakomerawo okutunda kuba already yali yaliguza dda Suna Ben nino kati ya Suna Ben yes nino ya Suna Ben kati ekitegeeza wateekwa okuba either nga waliwo mediation between Suna Ben n'ennambo ayo nti nteekaako kuki kati ffe ekyo tetukiwakanya ne tuddewo ku kiri kye yatugamba nti yagendanga ne basasula ettaka bameka babiri kati twagala tukyuseemu statement tugambe nti namala nentegeragana ne Suna Ben nga tuvudde ewa Kamoga bwe mwami yamala okugula ettaka nansiima nanteeka ku ki nankolera transfer oba kategerekese bulungi bwe kiba nti baagulanga bonna ono n'aleeta receipt lwaki Kamoga teya implementing abantu babiri ku okategedde kugundi yasooka very good fenna point yaffe katutuwache kitegeeza nti katukubama ababiri tugambe nti Kamoga olwo yanyigiriza nambwayo oba Kamoga anyigiriza Suna Ben kitegeeza nti kati awo tutandise okola ki tutaanza okulaba okwata ensobi kakati tugende ku byapa tutandise okola ki tutandise okwata ensobi emukwemu kati tugende ku byapa byennyini nga setunagenda ku byapa URA ebisiiti za URA zizino eziraga from the beginning era Suna Ben yakola ki ku kyapa kiri okuli ennyumba from the beginning nti yasasula omusolo kati zezino receipt naye katugende ku kyapa ennyumba kwetudde kikino bakulaga nti Kamoga mu transfer yesazaamu olukize emmanya ga Suna Ben bwe kikyapa bwe kirina okuba bwe kibafaanana bwe kiti basazaamu Kamoga okategedde tudda ku Suna Ben era register n'akola ki nasaninga ne red pen n'ateekamu ne ka red pen okategedde bulungi kyekino ekyapa poloti namberi gye twayogeddeko era ojja gisanga yino poloti 759 etali 620 eri 759 okuli ennyumba era buloko namba 435 bino tuba tubyogera lwaki tugezaako bikuwa nti naawe osobola okubikola ki okubyenoonyerezaako kati tugende ku kyapa okuli nnambwayo okitegedde kyapa okuli nnambwayo kiikino nakyo kirabe kuli nnambwayo kiikino
okuli nambwayo kijja kitya tuli wulira kati kino kyekiza okunza nga kitwaliddemu oba kwegamba n'abantu bangi nti ettaka likulaga lirina ebyapa bimeka bibiri olwedde kiri kyoweekiri tekinasazibwamu okategedde tera ne bwokisakinga bakikuleetera kati laba ekyannambwayo ki kino tukyali ku ploti emu 759 Kamoga yeesazaamu okategedde tudda ku Sona Beni nanyini kyapa tebamusazaamu tubuuka tugenda ku nnambwayo nani enkola entuufu yeriwa ono kirina okuva mu ono yes kidde mu yes fuuse joint title okategedde kirina okuva wano kubanga ti ono kitegeeza kino kiriko abantu abameka kati era kitegeeza newe kuba kugabana ono alina shares okategedde kibe balinga bakiwaga kuba tulina Sona Beni ono fuulu ate ne tulina ne Sona Beni wano n'ennambwayo kati kyetwebuuza oba kwali kupapirira awo ensobi neekolebwawo oba Registrar yinza atya okukwata n'asayininga ku byapa bibiri ng'ekimu tekisaza okategedde ffenna bwe tubikola ki bwe tubitunuulira bwe ziba nga documents zino ziri legal nga ziri mu mateeka kati wano bwe twagala okubuuliza registrar ojja otya okusayininga ku kyapa ekirala ng'ekibaddewo tekisaliddwamu kati era n'ekibuuzo ekirala mu kuleeta ekyapa kino eno okukifulumya both parties zaatuula nga waliwo Sona Beni ne kubanga yo oli nanyini kyapa eyasooka kubaka katusooka tutegeere kyetwatusooka tukanyeeko ffenna nga tutudde wano nti ye yasooka okugula yali ani Sona ekyo naawe okikkiriza nange no kati anti kukyolabye okategedde kubanga fera teri akakasa n'okusa ku kyetulina kyetulaba kikulaga nti Sona Beni yasooka okukola ki kati first purchase yasooka okugula yakugambye nti no simuteekangako kuki era yakulaga nkalambidde tugeza kugambye nkalambidde nze simuteekangako kuki kati olaba bwe kigenda okulya nti ne registrar nga naye Kamoga tekinnamulya tekigenda mulya yekka ne registrar kigenda mumulya kubona agenda kubuuza nange nyina ekyapa ekyaga nti kuliko ki besides registrar ne land office okategedde bulungi kati tugenda kuyingiramu ate ne mu Buganda Land Board okategedde akantu ako nti ekintu kino kinene nti abantu bangi babadde bakola emivuyo era omuntu kamba gambe bino omuntu wandisanyukidde saga ya Sona Beni because egenda twanika bwabanga Sona Beni agamba nti nnambwayo sikuteekangako ku kyapa kyange ate nga ku kyapa Sona Beni alina kyalina nga aliko yekka ne nnambwayo ate ne kyalina nga aliko ne Sona Beni kyokka nga byonna biriko emikono gya registrar okategedde kitegeeza kigenda kwongera twanika nti emivuyo mu by'ettaka gibadde gikolebwa gitya omuntu oyige nga tonnaba kudda mu byakukyamuukirira na kusagambiza aliso osooka osanyuka ogaye nti guno omusango gwa Sona Beni kangugoberere n'enkaliriza ndabe wa gye biggweera ani ali mu nsobi bw'abanga first purchase Sona Beni agamba nze siteekangako muntu ono ku kyapa atuuka atya ku kyapa kubanga mu mateeka tosobola kuteeka muntu ku kyapa nga both parties teziriiwo kukkaanya zinasooka tuula okitegedde zina kusooka kukkaanya nibakola konsente bakakasa nti bonna tukkiriziganyiza omukyalo ono egamba nti nze Sona Beni nzikiriza nabadde ku TVM nga ndaba Kamoga nga agamba bwe kiba bwekityo nti lwaki Sona tannyonnyola engeri gye twakyusamu okuva wansi eri ku ttaka liri ne batuuka omutransferingira okumuwalina ettaka erya waggulu lwaki tannyonnyola process eyo yonna atuukaawo naffe ne twagala tubuuze mwami Kamagwa kati vaayo Kamoga wakanye ku bino ebyapa ebibiri yayina tutaasa by the way okategedde kati gwe wakanya kino ekiriko transfer ziriko gwe ne Sona Beni zokka ogambe nti ezo zo nkola ki ezo zonfu soka zo ziwakanyi oba si ekyo nambwa yave yatuwe ebituufu okategedde kubanga zino zivudde ku sayidi ya Sona Beni kati nenambwa nawe tuwezo kyova abona biposti nenambwa yavudde n'agamba nti kati ne receipt zo kati bazikuwadde kubanga kikabonera kale kalaga nambwa yalinga kkiriza zino ebyapa bino binamulaze binamugambye kwa yangambye kati meya bakuwadde bino bagambe bakuwe ne receipt kitegeeza binayinza oba tabinaako buzibu kati ekiddako kyekiriwa receipts
But remember teri ttaka lya receipt ekyo nakyo olina okukijjukira. Ettaka liba lya ndagaano na kyapa. Ekikola ettaka liba ndagaano na kyapa tebaddamu na kubba tebabako property master saga tuwabye bantu wano tewali ttaka lya receipt. Ndagaano na kyapa. Nguze nsigadde manjibwayo ssente bweziti. Chairman nakisitampingako. Ennaku z'omwezi bweziti. Bakibanja mpola. Okategedde. Bakolera ndagaano ku ndagaano. Ndagaano. Tusigale tumubanja ssente ki? Okwewala ebinaddira lwaki? Receipt tebagitwala wa chairman. Kubera between you the two parties. Yes, receipt ebeera in between nza aguze n'akuguza. Kati ba property masters oba aba companies kibatera okukozesa. Lwaki omuntu omugezi yalemerako tukole endagaano nti akimanya endagaano erina okugendako omukono gwa chairman ne stamp. Kyova olaba nkugamba nti receipt tozesibako ettaka tebaligulira ku receipt, ettaka baligulira ku ndagaano na kyapa. Tewali ttaka lya receipt. Sebe inotagula sofa set. Tuli ku Beyond the Newsroom. Koteka Next Edition TV njagala ogera maaso n'okubeera nga mbebaza abagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera. Ensonga zino mpamvu naye njagala tugende maaso n'okubeera nga tuzikwata mpola mpola. Ate oba oliawo tugende maaso n'okuba nga tuzitegeera n'okuzijjamu oba oliawo ekinyusi nga tetulina gwe tukosezza wabula nga both parties zifunye obwenkanya oba oliawo n'amazima amatuufu. Meya Nambwayo mu defense ye kiki kyasinze okuyimirirako ennyo? Receipt at the moment. Aina receipt ng'agula. Ki ekyalemesa Nambwayo okubeera ku kyapa ekyasooka? Kati oli mukumbuuza ebyo ebibuuzo nange ate ffenna kati betukola ki? Kubanga kamaama olina receipt wakola ki? Wagula. Lwaki toli ku byonna bitwagateri kubanga tuba twagatulabeko nawe deni kyobadde oyagala olabeko nga waliwo waakiri transfer eriko Kamoga ne bano babiri. Tugambe documents zino za NASA. Kati tumanyi kituufu. Nambwayo atuwe entuufu. Atuwe entuufu. Ye bw'aba zinazo akola ki? Oba Kamoga atuwe entuufu. Kubanga gye bijja bino tugenda bikola ki? Ze nina questions bbiri mu bintu bino. Esooka registrar signing atya ku byapa bibiri nga talabye ekimu nga kisazibwamu na signing ku kyokubiri. Then ekirala kiki ekyalemesa Nambwayo okubeera ku kyapa ekyasooka ng'omuntu abadde agula. Ng'omuntu abadde agula era omuntu gw'abadde alaba Kamoga gwe mbadde mulaba. Sawa awo embeera weeri. Atugambe nti Ssuuna yagenda yekka ku olwo. Oba yagenda yekka ne babikola mu butamanya. Naye ate ekyo jjukira mu interview tolina w'okiwulira. From the beginning yakugamba munnaye tubadde tutambula ki? Fembi. N'omwami wange twagula ffenna n'omwami wange era twatambulanga ffenna. Kati bino bitandise kukyuka okubya receipt bitandise kujja nga tumaze kujjayo bino. Olwo akatambi kakyukamu olwo. Akatambi kakola katya? Olwo akatambi katandika okukyukamu tudda kati ku receipt. Biri ebyaga twagula ffenna. Twagende wa Kamoga n'atukolera transfer. Olwo kati statement defense ebe evuddewo. Okategedde? Kati yevuddewo. Awo we tuli. Ninga byonna tujja bitegeera. Kimu ku kimu. Kimu ku kimu ne we tutuuse olwaleero. Ne basenga olwosenga gwe yaleeta gwe nategeddeko nti si kisengaawe. Namulaga nsona namulaga abamawulire nga osenga awolerezwa Nambwayo era nga alumiriza ngagamba nti ettaka lyabwe senga twakizule tabanko sengawe namugade bamita David bazalibwawo gundi ow'obulenzi we bazalibwa abaana babiri mu maama nenga kitaabwe yali musajja alina abakazi abalala n'abaana abalala. Muwala yeddira Nvuma yakulira ku jjajjaawe. Mulekwa bambi. Kulira ku jjajjaawe wali awo. Naye nze nkubuulira waliwo ekitagatta. Ate lwaki tongeroga nti waliwo ekitagatta ennaku zino ba boy child baganywe nabo okuwulirizibwa ensonga kiwavuddeyo
tulabikinga naffe tusitula ku ddoboozi ly'abaami nabo bawulirweko. Tetuyambiddwa ku generation eno ya internet ojangu obeere ng'oli smart nebo batoli smart ekulidde. Meya nawulidde ku bigambo bya Bina Baby ng'agamba nti n'omwana gw'olina oyo si wasuuna ffe bintu tubimanyi. Tugamba Bina Baby kye namulabyeko kiri kimu. Meya issue ya Bina Baby y'omwana ne Bina Baby. Bina Baby njagala kugamba ebigambo bino ateekeddwa okubanga naye ensonga gijja ku Suuna Ben. Bwagamba Suuna Ben omwana wa Nambwayo mu buntu bwe mba mwogera amwegaana. I personally nange ne bwangatta kuba atwala mu kooti. Nange Suuna Ben yakiŋŋambako. Ti omwana si akola ki? Ate era olwedde bagenda dda ku DNA. ng'omwana si wasuuna. Ekyo saga atubuzeebuze. DNA results zinnakomawo. Naye y'omwana ye olwedde yagendebwa ku ki? Kati omusajja watukira okukaka mugende ku DNA. Kitegeeza abamaze okuleetawo okubuusabuusa wakati we n'omwana gwe yakuzaalamu. Kati Suuna yejjusa ekyamu mu Bisakoopa Farm. Okategera akantu ako. Already omwana bamutwala ku DNA ekyo tulina okukimanya. Era results njagala kugamba tezisukka mwezi gujja. Kati zinnafuluma. Kati omwana wani. Kati tunategeera omwana wani. Naye oba wa Suuna Ben oba si wa Suuna Ben kyoba omanya nti omwana ye bamutwala ku DNA. Naye era bakulaga nti okugenda okumutwala ku DNA kwali kulya na komba suwani ng'omukazi tayagala omwana bamutwale ku DNA. Gwe ku njogera Nambwayo gyayogera singa tavanga yodda kwogera nti nga yeewera ebinava mu DNA olowooza lwaki ekyo abadde yakisirikira. Biro tugenda bijjayo tutandise bijjayo katoza lwaki abadde yakisirikira naye ng'akimanyi nti omwana ali ku DNA. Nkiddamu omwana wa Nambwayo bamutwala dda ku DNA era results omwezi ogujja ziyinza obutagusukka nga zikomyewo. Meya ki ekiddako? What's way forward so far? Nambwayo ye bw'aba alaba alina amajaani gaali mu kola kino kiyinza omuleka nga kagamba obulamu bwe nga bwonoonekedde ddala. Okategedde? Ne bw'aba ali ku mazima alemereko amazima go gajja kulabika. Kyokka ne Suuna Ben bw'aba alimba era naye ensi ejja mwanika. Kyokka ate era bw'aba ali ku mazima gajja kuvaayo. Guno omusawo gwa Nambwayo guli kiriya nnyo. Gwe tegulimu na bujogoli bungi. Ku buli omu. Tegulimu sayansi mungi. Era nagenda mu kooti be papa. Nga kooti esaba buli omu biwandiika ebituufu nga bagenda mu landi bakola saa kirisoma mannya gaani bwe waliyo bibiri lwaki bibiri. Nambwayo agamba ye basooke bamuleka basooke bamaliriza ensonga zaabwe wakati wa Suuna ne Gundi ne Kamoga. Ate lwakyazivaamu yaye ezo bazivaamu batyo. Tomanyi nti eza Kamoga okuzivaamu tuddayo ku kiri. Wowe byava. Okusolovinga ekyakamoga defense ya Suuna ekugamba. Nze ekyanjogezza bwe nti bwabadde busungu. Olw'okuba nti omuntu ono bw'ati yateeka erinnya ly'omuntu gwe saamugamba ku kyapa kyange. Kamoga kye bava bakubuuza kituufu oba si kituufu. Kamoga nawe ng'owa defense nga bagenda banoonyereza. Kitegeeza okuprovinga omusango gwa defamation. Ogwawawabiddwa Kamoga okuwawabira Kamoga gwe yawabidde Suuna Ben. Tulina ate okuddayo ku musango gw'ekyapa. Tolina bw'osobola kufuna justice ku musango guno nga tomaze kuprovinga butuufu bwakiri ekyasooka. Kubanga singa omusango guno gusinga Suuna Ben ogw'ekyapa kitegeeza ne guno ogw'okwonoona erinnya ly'omuntu guba gukola ki? Guba gumusingo. Kyokka ate Suuna Ben singa awangula ogw'ekyapa guno guba gufudde. Guno guba gufudde. Kitegeeza byali akaanira byali bituufu. Olwo Kamoga ate gw'oba ogenda okuliyirira Suuna Ben ekyo nakyo olina okitegeera. Era babbulooka kati n'abagezigezi balooya batandise dda okwetega Suuna Ben. Bamugamba guno musava nnyo gutulekere. Guno musava tulabye emisango misava. Guli musava. Obukadde olwenda bwagala okujja mu ggwe. Ate tusobola obujja mu ye. Lwaki? Gwoyina kuvaayo nga defense ye eryeki bananga omusajja yanziba. Era nayogera kimu nga ngamba maama agenda nnwanirira omusajja ali mu kunziba bamuyita Kamoga. Kamoga kituufu wabba omusajja nga bw'abyogera nti simubbangako. Lwaki? Nga baddayo olukubiri. Kitegeeza ne Nambwayo justice gy'anoonya twolekedde ogifunira ate mu guno Kamoga gwe yawaabye. Okategedde? Nambwayo justice gy'anoonya era asabe busabe ti omusango gugende mu maaso ajja gifunira mu guno ne Suuna Ben nga bw'alowooza okugifuniramu. Wabula baagala ensonga zeeyongereyo Kamoga withdrawing. Kyokka ate Kamoga singa withdrawing mu musango ate bongereyo bagenda kwongera ate tuwanvuya.
Kale mubadde balabi balungi abagenzi maaso n'okubeera nga mutugoberera ensonga zineno tukyagenda maaso n'okubeera nga tuzinnyonnyola mu butundutundu nga nazo bwe zijja mu series ez'enjawulo. Ebisingawo ku live ya TikTok MC Mayor 08 MC Mayor 8 kwogenda ogera maaso n'okubeera nga obisanga ng'ate yakunnyonnyola ebirala nga bwe binaaba bigeze maaso. Wabula ate ne ku YouTube live ojaba nga otufuna Next Edition TV kwoteeka Beyond the Newsroom ensonga we zigenda okubeera ng'ate oba oliawo zabikira. Meya tusiibule bannayuganda. Mukama Katonda abankuumire twekuume sirimu gyali akyaluma ate atta ne USAID yaggalawo ate n'empeka ennaku zino. Bano ababadde balya ne bagamba kandiye nga asamadde n'afuna pep yalinnya ebbeeyi kulaba kuli woota yafudde kabeeyi kamwe atalinamu mazika abiri oba togenda mulamuza ojja kuwulira embaga so twekuume naate era tetugaana balya mulye mumanyi kasita byojjayo tompaako omwana yageze n'agamba oliawo owoza Sambala ne boyfriend wa cheatinga munambuulira kyagazzaawo USAID. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.